kuva Kololo paka Nakasero ku State House lwaki yabadde ayimba teyabagamba bannange tugende yabadde opposition ng'abantu bangi bali mu mutwalo plus lagira awo kyade kitandikira lagira kibannayo oluva wano ekimala batuleke bagenze kudigida bawuba amabina olwavuddeho bazze waka awo yabadde Madison gavumenti neweereza eri abakuumi ab'ensi yonna nti abagaa nti mu Uganda waliwo human rights violation mulabe bwe badigida nga gavumenti ebakuumi kaizo bana kukade kakodio sikakodio yo yamaze okukola publicity wagikoledde publicity why tokyasobola ganti Uganda is bleeding. Omugenzi omuyimbi gwe nali njagala ennyo Stone ono Kasozi alina kapaati mwe yayimbira mu luyimba lw'omukazi ambijjiridde tikati tonnenya akasozi kwesekerera ennaku olw'ebinsusse bwente bwimba olaba ne bwenfiirwa omuntu wange bwe wabeerawo okuseka nze sikaaba bw'osanga kagurupu k'abakuba olwali ku mufu tekitegeeza nti babeera tebalumiddwa mufu nti mukufa bibeera bya nnaku naye ate ne mu kaseera ak'ennaku tukakamulamu akaseera ak'essanyu kyewuunyisa obubinja bw'abantu abasinga okukuba olwali ku bafu bubeera gye basimira kinnyo omugenda okugenda omufu oba giyite entaana n'ekyo kitegeeza ki nti tokkirizanga ennaku okukubbako essanyu lyo kubanga essanyu kyekyobugagga kye watondebwa nakyo nga singa kikubbibwako obeera toyina ky'osigazza. Okuseka kw'abali ku mufu tekitegeeza nti omufu mulamu teyafudde. Nkiddamu, okuseka kw'abali ku mufu tekitegeeza nti omufu mulamu abeera teyafudde. Era abamu abazze okuziika bwe basanga kagurupu k'abantu abakuba olwali nga baseka tebayinza kugamba nti kyolaba n'atulimba mbu taata we yafudde ng'ate tusanze abakuba olwali nga n'obukule baseka omwana oyo alimba nnyo kitaawe tannafaako kitaawo yabeera yafudde so si essanyu ly'abaki ery'abantu kubanga essanyu kyekyobugagga ekitazzikawo ate era kyekyobugagga ekitatundibwa nabwe kityo leka kulowooza nti Uganda bano abantu bewalabye mu show ya King Saha be baditamininga okuba nti bano balimba Uganda is not bleeding senga babadde balimba senga Lukwago babadde naye senga Besigye babadde naye totunuulira bano abatono ennyo kubanga Uganda erimu abantu obukadde 45. Genda mu malwaliro ebyo ewali Uganda entuufu. Genda mu masomero ebyo ewali Uganda entuufu. Genda mu makomera abasiba abaliyo abatalina misango gye bazza ebyo ewali Uganda entuufu. Enguudo kw'otambulira kwe kuli Uganda entuufu. Besimenti ya Muhoozi kwe kuli Uganda entuufu. Naye ate besimenti ya Muhoozi tesobola kunzibira ssanyu lyange kubanga simanyidde lwegenda kuggalawo kubeera singa nalinda okusanyuka nga buli kimu kiteredde senga naakamala emyaka 45 nga sisanyuka. Teweerabira nti gavumenti gye nnwanagana nayo emaze mu buyinza kakati emyaka 40 yamala mu nsiko emyaka 5. Ekiyongobero kya myaka 45 kisobola okulemwa okunfuula zzolo. Tuyina bannaffe abasibe mu makomera kyokka ate naffe abaasigala ebweru tuli basibe. Olaba n'abasibe abali mu makomera beekolamu essanyu eryabwe mu busibe bwabwe bwe balimu. Beekolamu essanyu
eryabwe era tebalinda kumala kufuluma makomero okunoonya essanyu wabula neeyo munda gye babeera beekolamu essanyu eryabwe. Bannayuganda senga tubeera nga tuli basibe twekolamu essanyu eryaffe ng'abafiirwa. Bw'osangamu obubondo bw'abeekozeemu essanyu tekitegeeza nti babeera tebalumiddwa era tekitegeeza nti omufu abeera teyakoze eki teyafudde. Nene mu kaseera ak'ennaku tusobola okukakamulamu ki essanyu. Siwali ayina kumanyisibwa kutuufu ku ddi gavumenti eno lwegenda. Ng'era omuntu akeera n'agenda n'akola talina kumanyisibwa kutuufu ddi lwanaava mu bwavu. Kati oyogeredde ddala ng'abakyala ababuyabuya. Buli lunaku okeera n'ogera n'okola ne buli lunaku oŋŋamba ssente zibuze. Buli lunaku okeera n'ogera n'okola ne buli lunaku oŋŋamba ssente zibuze. Ti okubula kwa ssente tekuyina kunzijako kukeera kubanga simanyi ddi lwe nnaakwata. Ne mu kaseera ak'ennaku n'obuyinike tekayina kunzijako kumwenya kubanga simanyi ddi essanyu erituufu lye nnoonya bwe nnaalifunira. Nsereko mukadde maama bwe yafa akuzaala, mukadde taata muzeeyi taata akuzaala bwe yafa, nze nali mmanyi togenda kusobola kwogera kukwata kazindaalo yadde okwogera ogera kuba osooka minyira. Nze atulumye nnyo naye mwana wattu wakwata akazindaalo n'oyogera era wafunawo n'akaseera akamwenya wakati ng'okutta akazindaalo oyogera kubanga taata yali tagenda kudda ate yagenze si ggwe agenze. Okugenda kwe kwali tekuyinza kutta ssanyu lyo. Olaba tewasobola ggwe gumiikiriza lunaku lumu olwo kubanga n'enkya waaliyo olunaku ne kwolwo olunaku n'omwenyamu. Tegwali musango gwo okumwenyeza okumpi ne mayiti ya kitaawo banga kitaawo akyali mu ddiro mu jeneza. Nedda, obwo bwe bulamu. Tine mu kaseera ak'ennaku tufunamu okumwenya naye tekitegeeza nti muzeeyi Nsereko yali takoze eki, yali tafudde. Nabwe kityo bannayuganda akatono ke baasigazaawo ak'okusanyukamu kabalekere kubanga obutabuliidinga bwansi tebupimirwa mu bivvulu kuba ebivvulu bulali abatalina mirimu. Yes, kiringa Diriisa bwe yagamba mbu Museveni yamugamba nabasanga muli miliyoni bwe ziti mbakuumye bulungi kati muli miliyoni bwe ziti obukuzaala ennyo kabonero ka bwavu. N'ebivvulu ebisusse mu nsi kabonero ka bwavu kubanga mu bivvulu ng'ebyo kirumira bwajjamu abeera recognized. Omanyi lwaki abeera recognized? Ye mugagga akola ki? Alimu abalala tebalina byakkola. Gw'ate agenda okukeera enkya ogenda otya mu kivvulu oveeyo ssaawa 8 ogw'ekiro nga ku lw'omukaaga olina okukola oba ku Mande olina okukola. Era mmwe muwa Museveni information enkyamu nti abantu obawadde eddembe basula mu mabbaala. Eriyo ow'obuvunaanyizibwa asula mu bbaala. Kale mbuulirayo MP asula mu bbaala. Gwe mumbuulire nti ono MP asula mu bbaala. Mumpe gwe lw'olina ebyokkola enkeera osobola n'okusula yadde mu meeting. Olaba ne ku lumbe kati tuteekako endongo ku nnyimbe, tuteekako endongo nti ennyimbe kati nga tetunnapulaaninga muceere gw'abakungubazi tusookako byuma binaasula nga bibeesabeesa abantu. Waliwo noono omwami bamuyita Kafeero abudaabuda abantu abayimbira ekiro abatazze basanyusa abazze babudaabuda nga King Saha bwe yabuzeebuza abaki abayinika ate abaavu kubanga gwe bogamba nti bajjuza Kololo tosobola kugamba nti Uganda is bleeding. Enso muli abantu abatamiivu ngamba otya nti bleeding. Abantu abalina ebyokukola
tebasobola kusula mu bivvulu nze tosobola kunsanga mu bivvulu kubanga buli budde mba ndowooza kakati gavumenti buli lwesibako ennyo abantu olukomera ebajjako n'okulowooza nga kye basigazza kwesanyukira. Bwe mubadde mukimanyi nti abaavu be basinza okugaggawaza zi Nile breweries ezo, abaavu anti yakugamba ebirowoozo byansukka kati yeegangayirira yeegogera omwenge gwe n'enywera kikyayita oluusi okuwummuza ebirowoozo kiyinza obutabeera kituufu naye tamanyi essanyu agenda kulisangawa kaalyewe mu ngeri ye. So nabwe kityo mwami Nsereko abantu okweyibwa mu bivvulu kyongera okwoleka obukulembeze obubi kubanga obukulembeze obulungi abantu music bamusitreamingira waka online tekyetaagisa na muyimbi kutegeka show nakowoola abantu ensi entebenkevu obulungi financially ereeta bleeding. Abantu music basinga mmulira mu mayumba gaabwe, basinga mmulira mu mamotoka gaabwe, era abayimbi b'e Uganda balabika wano mu Africa be bamu ku basinga okutembeeya endongo kubanga we wali ssente wokka. Abantu b'omu Uganda tebakola nti nkya alina ekigendo mupakunkanya alina okukeera agende ku mulimu era music wakiri kamuwulirize ng'atambulira mu motoka ye. Music wakiri kagende ku Spotify amuwulirize olw'Essande mu nju ye. Tebalina byakukola kyova olaba mu Uganda buli lunaku weekend so nga ate buli lunaku bw'ebaera weekend mu nsi kabonero ka bwavu. Ensi buli lunaku okubeera mu weekend si kabonero ka mirembe miki mingi. Era ekivvulu ekyo kyasiigidde ddala ekifaananyi nti indeed Uganda is bleeding gwate. Abantu abalina emirimu n'obasanga ekkololo nnaku 3 n'obasanga ekkololo ennaku 3 nga balinda ndongo ya King Saha ne ku lunaku lw'okubeerayo ne bavaayo ku makyanga bukedde abalina ebyokkola. Mwana tto ne bw'osanga eyeekozesa kuba twaligambye nti anti abo babadde beekozesa ne bw'osanga eyeekozesa kuba eyeekozesa yasinga okweraliikirira ku bizinensi ye okutagwa. Kyokka ate ne gwe bakozesa yeeraliikirira obutamugoba. Kaakati kitegeeza nnamba y'abantu eyabadde asinga awo mirimu gye batalina si ddembe liri abatadde awo. Era njagala okwebaza King Saha okusiigira ddala ekifaananyi nti Uganda is bleeding n'abantu tebalina miki tebalina mirimu. Eyeekoppye y'akatwalo oba yakalimidde lubimbi najja asanyukeko. Kankubuulire nze endongo yansalako ko lunaku lumu. Endongo mu kunsala lowooza nasigazaamu $200 mu nsawo zange. Omanyi kye nakola? Nagamba obwavu buzze teganziza ngulu. Eŋŋenda mu kifo ekimu ne nga nyumirwa omulundi ogusembayo neeteekereteekera obwavu. Kitegeeza ki abanda baabo balaka baana b'abagagga beeyo kumbe nze mmanyi kye ndiko nzize kwesanyusa mulundi gusembayo neeteekereteekera obuki obwavu naye nga gwandaba oyinza okuntuuma mutabani wa Kirumira anti natumya ebyokulya ebyenjawulo n'ebyokunywa ebyenjawulo n'empita mpozi nangamu nyumirwa ogukola ki ogusembayo. Kakati abo boosanga ku zitebozi ez'enjawulo ng'olowooza nti mirembe misa oluusi babeera banyumirwa akasembayo. Just njagadde kusiigira kifaananyi nti si buli boosanga abasanyuka nti babeera basanyufu. Oluusi abantu babeera balina ennaku nnyingi gye babikka nga bafunye akawenda akasanyuka eitha olusembayo oba omulundi gumu mu mwaka. Y'ensonga lwaki
mu maka g'abagagga tosangayo kulisimansi ya kwanama oba Idi ey'okwanama kubanga bya bulijjo mu bo. Maka g'omwavu gy'olabira kulisimansi gwe. Mu maka g'omwavu gye baasimbanga ebitooke bya kulisimansi anti omuceere gujja, ennyama ejja, kuliko n'enjoke. Abagenyi bagenda kujja abavudde e Kampala, baganda baffe abagenda okukola obwawusigaalo bagenda kujja. Kakati essanyu ery'olumu ebiseera ebimu litera okwanamya kubanga si bya buki, si bya bulijjo. Kati oluusi n'abamu babadde ku ssanyu ery'olumu kubanga ekivvulu tekirangibwa kiro kimu. Era y'ensonga lwaki bakiranga nti mwetegeke mutandike okukola ki, okusuula. Kakati ono ennaku gy'amazeemu omwaka mulamba alina omuyimbi we ategese, kagende ngimalireko awo, kale waakiri ngyerabireko ekiro kimu, kagende ngiteeka awo, kale waakiri ekiro kitya, ekiro kimu nze naafa sisanyuseeko. Abantu abamu be musinga okulaba babayita banze naafa sisanyuseeko kubanga essanyu bateega liteege. Songa lwaki gwe osobola okwogera ku kivvulu ekyo mu mbeera mw'okyogereramu tewakibaddemu, olina ebyokkola. Ate ng'okusanyuka tekiyinza kubeera kizibu kyo kubanga buli lunaku kisobola okubeera ekivvulu mu bulamu bwo, olina ssente. Bano bakatwalo abakuŋŋaanya obukuŋŋaanya kasanyu kaabwe akatono ennyo ke babeera bafunye. Saagala kakulume, ojja kufuuka omulogo lwakuba otandise okufaananira ddala babbulooga, saabagezi naye ababuyabuya. Onsonyiwe ssebo okukusiigira mu kifaananyi ekyo lwakuba nti kyofaanana, kuba be batera okukozesa ebigambo ebyo. Buwanvu ky'okuvaawo okutuuka ku State House. Kakati ebigambo by'abaana b'ekyokubiri ate obireese mu dibeeti y'ekisajja ekikulu ng'oliko n'erinnya nti Honorable Mukulu Nsereko. Nsuubira ennyumba mw'obadde okumala emyaka 15 esemberedde nnyo State House okusinga show ya Saha we yabadde. Ekisooka kya byonna tulabyeko gavumenti ezize zikyuka mu Uganda oba tuzisomyeko. Saawulirako bagenda ku State House kubanga n'abatufugidde emyaka 4 we baava nga batambula okujja okuwamba ekibuga tebaatambula nga bagenda Ntebe oba Nakasero. Era omanyi we baagenda ne we baalayirira omanyiwo weewuunyi awo wennyini wootudde okumala emyaka 15 awo wennyini wootudde okumala emyaka 15 ndowooza walina n'amaanyi okusinga executive oba abatuula mu State House kubanga n'ebirondebwa asula mu State House omukulu akulira executive bisunsulirwawo wobadde emyaka 15. Wobadde okumala emyaka 15 wewagamba ebiweerezeddwa okuva eri mu executive eyo State House gy'otugamba okugenda owamba. Ennyumba eyo mwobadde otudde negamba ffe bino tubisengejjezza naye biganya okummoka tubigobye. Wallahi bigobwa. Soogerera mu byafaayo oba ebyafaayo ebitalabwangako. Twakirabako kwa Haji Nassa Ntege Ssebaggala mugaziza Kabbuliye ya Mutondo w'ekitiibwa Allah. Ssebaggala yabwibwako ku ministry eya guno na guli. Awo ne wamugoba ng'executive emulonze. Sijja kugenda mu byafaayo byewalako. Kanjogere ku byafaayo bya buli muntu kati ali ku mikutu gino kwe tuweerereza by'amanyi. Tekinnaweza na myezi 4 oba 3 nga Dr. Fred Muganga alondeddwa abatuula mu State House awo wennyini. Niwagamba bino byotuweereza bisejja tetugenda bikola ki bisunsula bizzeeyo tetuweerezeemu omuki
omulala kitegeeza ennyumba mwobadde ina amaanyi agakuba State House ekigo oba abatuula mu State House ekigo okusinga abantu ababadde ekkololo kubanga ate nammwe abatuula mu nnyumba eyo n'ekyokukola mukimanyi n'ekyokukola mukola ki mukimanyi so toyinza kugamba bali bantu lwaki temwagenze walide musala mugenda mu State House mwaba abadde mu nnyumba eyo ng'ennyumba eyo esobola n'okuba omusajja impeachment do alliance ng'ennyumba eyo esobola n'okuba omusajja impeachment bana mmwe mwali musibye ennente ku ggaali kale mwepanka kale mbuuza bubuuza nti myaka 15 gye mumaze mu nnyumba eyo muganda wange bw'oba tewasobola gikozesa kunafuya wali kubanga gwalina amaanyi gwekka aganafuyawo ate mmateeka abadigiza abo abadde beetamiiridde abazze okwesanyukira baveeko ate tebagendanga kubeereranga nnyumba mwe mujje mutuule ogamba otya Uganda is bleeding ng'abantu bali mu kucakala kyogamba abantu omwenge gwe banyweddawo gusinga omusaala gw'ofunidde emyaka 15 lwaki ku musaala gwaffe tetwasiigirako kifaananyi nti it is not bleeding because obadde mmenti okugufuna omusaala gwo kwe bwoba obadde mmenti okufuna omusaala ate nze akasanyu kange iyo naaba mulogo nze omusaala gwo sa kugambako nti kijja kiti okubanga Uganda is bleeding ng'ofuna obukadde 3 kuŋŋamba otya tikijja kita Uganda is bleeding ng'omwenya kumwenya nava nako waddunda naawe olaba ne mu nsiko ba Museveni abo nga balwana balinamu ate ekiwuyi kyaba entertainer basajenti kifulugunyo adui nani adui obote mwenyewe adui nani adui obote mwenyewe kakati inti essanyu teririiko kkomo ne munnaku libeeramu olaba omuyizi ayimbira embwa ng'eyigga wabeerawo ssanyu kyawo mu kuyigga kati kankubuulira ekintu kino olaba mu nsiko eyo era nnyigira Museveni nga lwaki Kyefulugunyu yasigala ku bwa saagenti nga Besigye yatuuka ku bwa Kano ate era nga singa teyavaamu ne ku bwa Jeno yalituuse kubanga yali musawo wa mubiri naye twalinamu ne Kyefulugunyu omusawo w'omwoyo eyakola ekinene ennyo nga Besigye bw'abajjanjaba Jeno abalwanyi nga banafuwa nga Kyefulugunyu ajja ne amba ng'ajja n'obuyimba obugumya abantu nti tugenda kukola ki tugenda kutuuka era n'abo abalokole nakibagamba nti omusumba si yo yekka akwata bayibuli n'ayimirya ku katuuti ne babiri eyali musumba ate ng'ojja kwesanga ng'obusumba bw'ababiri bwaleeta emyoyo mingi oba bwanyweza emyoyo mingi okusinga obwa bujingo ngeza bugeza temugamba ndi mpala n'omusajja ngezezza bugeza ku kiti ky'omusumba oyo Bugembe atali musumba njogera ku Bugembe omuyimbi omusajja alina ettima amaaso ga munne laba n'akalaba akase ako katuuti kale nno entertainment eyo gye munyoomoola nnene mubuli kozi ate n'ekirala waliwo kye tuyita kiguumaza ng'eyo tekikoomya embwa oyinza okuba walobedde awo ng'eri ebiyita bingi kuba nabagamba n'eddiiro ezisinga ez'obuvunaanyizibwa zikutulirwa mu mabaala kubanga mabaala tebayo buuma bulikodinga maloboozi tebabimanyi mu bidonge bye bireekaana kisooka oba tonsuubirayo nti waliyo ekiyinza okukutulirwayo
tewabaayo byuma birikodinga ki maloboozi n'ekirala ne ku bodaboda ezo muziraba kuliko ebiteesebwa ku bodaboda kuliko ebiteesebwa owaye obusajja olaba otya kati tukoze tutya nga bakimanyi bonna ebanatuula waliwo ebirikodinga waliwo ababasuubirawo katwekate ku bodaboda obeere nga ovuga ze mbeere nga omusaabaze tugende nga tukuba pulaani ebyo tobimanyi olowooza nti obuyinza babuteesezaako mu kifo ekitaliimu yadde akanyonyi akaleekaana olowooza we bateesezaawo okukaana obateesezaawo olwakuba erimu bimanyi lwakuba lemukola ki limu bimanyi naye nga ku musaala gwo ogwa paalamenti abantu we bataaga nti ogamba otya Uganda is bleeding ng'ofuna obukadde 3 toyinza ogamba otya nti Uganda is bleeding ng'omwenya dembere